آمين. أيها الفضلاء أبرونج منا أبسم الجمعة وكسار الجمعة والواليرو سبع الله جكرزي أول جمعة الجمعة صوصي في هذه السنة الجديدة مواكب ومبيا لكم المبينة أنا مسام to Muharram 2nd today. Those who are following Tawakkal pages, basingana every month tugama mwezi mpya, then ne kalenda yo mwaka mpya tukuwa insert. Na tuli mwaka mpya kalenda ekolebwamu emirimu mumbaji tukoleramu emirimu ejo ekitiibwa Allah ejitwala mu jana. We have just started a new year on an Islamic calendar. Today is 2nd Muharram, the first month, not the January, the first month onto the Islamic calendar. Mwezi tukokolya emirimu nga tusiba ki Ramadhani osiba ki ogenda ludda wagenda mu Ijja mu mwezi ki wa Dhul Hajj mutukolera emirimu swala etuuse sawa ki tiweti magaribi wechi utambula waffe tufulinga lona calendar tetuli kusola eri static eya Gregory no tukolera ku lona calendar etambula n'omwezi entambula y'obudde entambula y'essaawa entambula y'eddakiika entambula ya second micro oba nanoseconds mutambulirawo nokituli munaku z'omwezi 2 twebaza Allah nti ejjuma esoose nga naffe weetuli saba Allah atuwa obulungi bw'omwaka guno ataasa obuzibu bwonna n'obuby'omwaka guno saba Allah atuwe baraka mu mwaka guno atuwe ebirungi byonna tusaba Allah ffenna tusule mu madaala mu mwaka guno Allahumma atwaleke Makka ne Madina ffenna wadde oli mu senior 1 oba senior 6 wadde oli musomesa twena wadde essuubi saba Allah atwaleke Makka ne Madina Allahumma dua njagala ngisomenga mwenna mugiddamu amiina nga yeeyo saba Allah atwaleke Makka ne Madina twetule Kaaba mubire ku Kaaba ku Makka ne Madina Allahumma saba Allah ffenna atwaleke Madina tulabe ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali awo tume ku salaamu Allahumma saba Allah akkirize dua yaffe Allahumma abanagende Makka mujja kiraba nti Allah yankula edduwa atazzeemu na mutima gwennyini gwakwanukula tagenda genda saba Allah atuwe ebirungi ffenna Allahumma saba Allah atusonyiwe ebitukoledde mu mwaka guli ebikyamu byonna bitusonyiwe Allahumma akkiriza atuwe obulungi bwonna era akubiseemu byonna bitukoze mu mwaka guli Allahumma Mungu atuwangaze nga tusaala essola Allah ateekemu abasaala essola tusaba Allah atuyigirize Qur'an Allahumma asaasire bakadde baffe abawene ku nsimbi Allahumma omwezi gwa Muharram mwezi gwa mizizo isamanga the 4 sacred months myezi ena egy'enkizo Allah jagamba nti inna iddata ash-shuhur inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum mumbala ya Allah mulina tuyina kalenda emyezi giri 12 mbala y'ekitiibwa Allah ekikiriwo okuva Allah lwe yatonda ensi n'eggulu ayina emyezi 11 mu myezi 12 mulimu emyezi 4 they are sacred jankizo nnyo egyo emyezi Allah agijjamu mwe muli Muharram gwe gusooka nossaako omwezi ogwa Rajab nossaako omwezi ogwa Dhul-Qa'da n'omwezi ogwa Dhul-Hajj myezi 4 jankizo egyo gya Mungu subhanahu wa ta'ala mu myezi 4 omwezi gulimu gwa Muharram mwezi gwa Allah mu myezi gyonna gyetulina 12 Allah guno gwe mwezi ogwa Muharram Allah wanjawulo era wankizo yatandika omwaka n'omwezi guli sacred n'amaliriza omwaka n'omwezi guli ki sacred twesiimi abagenda okugendako Makka ate mu mwezi guno gwennyini ogwa Muharram aye twesiimi abaddeko Makka mu mwezi ogwaki ogwa Dhul Hajj nga nagwo mwezi gwa nkizo kyabbeeyi
kifula mwino okukwata abantu abo bulungi saba Allah akkirize tuwe bulungi Allahumma nolekyo tukwere gyaffe abalungi saba edduwa zonna mu guno omwezi zaanukula senior 4 senior 6 musabe edduwa mukyali mu ntandikwa mulimu olunaku lwa Ashura olw'ekkumi olukolerwamu ensonga buli kisi kyotasobola kukyusa nti kala tekyuka eno ngesobola okisaba Allah n'akikyusa. Every impossibility, every impossible thing, everything that is impossible, everything that is impossible, kyonna kibeera possible. So Allah afuula ebibadde impossible possible mu guno omwezi. Firawuna yali yeefudde Katonda yagamba ana rabbukumul a'la faqala ana rabbukumul a'la guno omwezi Allah nagamba nti innahu tagha asusse. Allah n'amuzikiriza. Allah n'ateeka ku nnyanja n'assaako ekkubo. Musa n'abaana ba Isirayiri ne bayitako. Allah n'azikiriza Firawuna n'amukenenula n'avaayo nga tavunze n'ava mu mazzi n'olwaleero okuva lwe yafa tajja nkunswera teetaagisa kukola kuteekamu ddagala yakumukaza. Allah yamukaza ennyanja nemuwandula. Buli kyomanyi nti kizibu nnyo mu mwezi guno saba edduwa Allah jjakita. Pema zibadde zikyagaanye olulya tolina ssuubi. I spoke to one of the girls yesterday n'aŋŋamba nti seeka bintu bigaanye bikyagaanye senior 6 egaanye kaluba pisi byegaanye. This is a month for you to change each and everything. Please use it. Zuke kiro saba Allah kule byetaagisa weetereeze somba right jamu obukyayi efutwa fitina mu mutima ebigaaniddwa zaffe okwanukula bukyayi fitina nsaalwa byonna ebigaaniddwa zaffe byebyo. Obeera olina obukyayi kugundi kanamu abaana bato mukyalina obukyayi. Obeera olina obubbi oli mubbi edduwa zigaana okwanukulwa ne bakadde mu ne zigaana ne Mungu akola ebiriyo akola ebyamagero. Buli kisi kyowulira nti kyanjawulo tekisoboka ku maaso g'ekitiibwa Allah kisoboka. Oba mukitegedde simanya nakitegedde nsaba Allah abawo bulungi bitegere ebigambo ebyo. Nolwekyo maze okuba inviting okusoma ennyo n'okusoma edduwa mwebaza Katonda okubalekawo ate mukozesa omwezi guno ng'ogw'enkizo. Saba Allah abasiime mwenna. Allahumma amin. Edduwa zaffe abeere nga azaanukula. Allahumma amin. Nga tunaatera okumaliriza oluvannyuma lw'otegeera ebyo nga we yakola nga teri amanyi Firawuna wagenda kuzikirira. Omusajja yalinnya ku yazimba omunaala yagamba Hamana ibn Sarkha nzimbira omunaala omuwanvu minaret gawula buno bulongoti bw'essimu nga guli muwanvu nnyo n'alinnya n'abagamba mulaba yaani noga tulabayo ggwe noonya Katonda wa Musa gw'abagamba n'alinnya nga mulaba yaani nti saba tulabayo ggwe waggulu n'atuuka mu makkati g'omunaala nga mulaba yaani bonna ne bagamba nti ggwe n'agamba nti faqala ana rabbukumul a'la wagambira nti Katonda amuwa waggulu. Kati Musa tabalimbalimba nti ye Katonda nti eryo Katonda omulala nze Katonda amuwa waggulu. Ne babowinga down ne baprostratinga ne basinza ne bakuba ebirayiro tugenda kusinza gwe wekka. Allah kyava agamba Musa gende wa Firawuna oyo innahu tagha asussiza najja yamusindika n'anaaruna ninamga nimba mugenzi kati mwogere bino wammanga waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Byonna bisoboka yetasuubira nti yeeyise Katonda wa waggulu asobola ozikira waakyo. Allah n'akyusa byonna bikola ye Allah ate byonna bisobola. Eyazikiriza Firawuna era asobola okujja otulo tubadde mu mutwe gwo. Asobola okujja embeera obunafu obadde mu mutwe ne mubiri. Asobola okujja obukyayi bwobadde olina kukusoma nga tokyagana kusoma n'abukujjamu n'akwagaza ebitabo n'akuwa n'essuubi n'omanya gy'olaga sigenda kuba mu mirembe sijja kuba bulungi minus
papers ennungi, results ennungi, n'ossaamu amaanyi. Tumukozese Allah subhanahu wa ta'ala. Maati yagaana asobola okukyuka nga waakyusizza bingi. Allah yamanyi waayisa message. Lwaki tugezeeko nnyo okussa, kubanga yagamba Allah mu Qur'an, Allahu a'lam haythu yaj'al risalata. Allah yamanyi wa waayisa obubaka bwe, wa waayisa ekiragiro kye, wa wagenda okukyusiza, wa wagenda oterereza obubonero bwo, wa wagenda okukyusa gwe atalina ssubi kuzimba kayumba musomesa. Gwali mu mbeera yola nti kyobola kukyukako, ne Mungu agenda kyusa mu mbeera yonna akyuse. Allah yamanyi wagenda okuyisiza. Ali baani? Mungu ajja kukusomesa abaana basome kolo bukyuko obubonero nga gwasinza okuyisa abaana mu ggwanga. Olwa mugenda kukyuka nga mawulire gonna ganoonya ggwe, gwayisizza abaana. Kirasi eryensuubira tegenda kubanga Mungu agenda kunoonya mmwe. Family bajogereko mu mawulire nga obubonero bwe Allah yamanyi agenda kusulata family yo. Yamanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyitako bulungi kitaawo ne maama wo bajje mu mawulire, timugenda kuddamu kusekera kyekimu. None bulungi as if that. Naawe kenyini results buli mwanja kubanga azeegomba. Na buli wotwala empapulazo buli mwatu nula kutuza ati naga yali national candidate. Oye yamalayo kana obone obusomo wako babulaba yafuna 18 yafuna 20 points yakola PCB najita 20 points yakola BSM yakola kino yakola PSM yakola course yonaji wakola combination yonaji wakola nga wajikola nojita nojimatiza buli omu yenna ngati asobola kugera kigambo na kimu. Allah asula nakyusa. Okyanyoma empapula zino bakyagamba nti genda mu kirasi n'ogaana, naye nga kusoma kuno Allah kwagenda okyusisa obulamu bwo. Bangi Allah bakyusisa obulamu bwabwe mu sekendi mbale. Naawe ebyo bisoboka busobola okukyuka. Mesagi yange gye muli abayizi, mukole nnyo, Allah agenda kyusa. Mulwane nnyo musome, Mungu agenda kyusa. Abasomesa tusomese nnyo naye ate nniya zirongooke. Nga tusomesa tuwene nniya ennungi ate Allah agenda tukola ebyamagero. Mu nniya zaffe ennungi tugenda kufuna omusaala, tujja kufuna obubonero, tujja kwogerwako mu nsi ti abasomesa b'ekinaawa basomesa, tujja kwogerwako mu nsi ti omusomesa gundi yewenjawulo, tujja kusitulwa olusitulwa ne bannaffe bakkirize bagambe nti gundi munnaffe atukize era atusinga. Just bukole buli lwokola kola ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitirize nniya, oli musiraamu toli musiraamu. Nungami baana baggwanga kwadde ssente zenfuna si nnyingi, naye kansomese abaana bano bayite Katonda wange ajja kunsitula, ajja kunsasulira wano ne wano. Wali bayagadde nogenda mu kirasi nogaba waaka nogaba tesi nokola byonna byokoze nenniya ennungi tojja sigala kyekimu. Mu maaso awo mu baana abo mujja kubaamu awo ensonga. N'abatali abo yagamba ekitiibwa Allah wakole imalu mukole wakole imalu suratu at-Tauba aya 10:105. Allah agamba nti wakole imalu bagambe bakole somesa b'ekinaawo mukole wakole imalu abayizi mukole wakole imalu ba directors mukole wakole imalu abalungi mwenna ba stakeholders mwenna oli non-teaching staff oli asikali baana bakuvuma lwokuba tubakkiriza genda oli mufumbi emmere y'abaana ogifumba bulungi mu mbeera yonna oli alongoosa compound wakole imalu Mungu alaba fasayala Allah amalakum. Allah agenda kulaba emirimu gyammwe engeri gy'otambula Mungu ova ewaka otambula saawa mmeka n'ebyoyitamu. Nawe olina abaana bakusaba fees naye ofaayo okulaba nga odelivalinga ekyo, olwana nnyo okulaba nga ky'olina obbawo okibawadde. wakole imalu fasayala Allah amalakum wa rasuluhu
ajja kulaga n'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. This is what is happening. Wal mu'minun wanamala ebinaddiira n'abakkiriza bajja kulaba nti omusajja ono atambudde, n'abasigadde mu bantu bajja kukola ki? Bwe tuli wano olwaleero nabaddeeyo misiji yange eri mu aya zino bbiri, eyasoose neeyo. Nagenza okulaba nga nina naye eyo ne bankubira essimu nga banneetaaga wano, nensinkana Profesa Ntale nangamba ebigambo, nagamba nti waliwo omusomesa asinga ataddemu amaanyi mu kusomesa abaana, naye twetaaga mwebaza, naye ekirabo kitumuwa tujja muwa ekirabo, naye Allah kyanamuwa naye kenyini akifuka ekisumuluzo. Musomesa oyo asomesa chemistry, ensi n'esiima, omulaba olabanga atabiriiko naye ng'afaayo, buli omu yenna akkiriza nti omusomesa oyo asomesezza, ng'akatumusiime ne bakwata Mungu abafoosinga olwo, bakwata ssente mpitirivu nyingi tebazikwata ne bazimpa mutwala e Makka. Era mwamwaniriza baŋŋambye kwabadde kusiima ntuuyoze hard work. Ekyo jasi teyakisaba bakulu, balowooza kirowoozi. Tunaamuwa kirabo ki? Nagenda e Makka yeesabire n'obulamu bwe bukyuke, era bujja kukyuka, byonna bigenda kukyuka. So byatambulidde mu first class, tambulidde mu ntambula ya buvunaanyizibwa, 5-star airline, Qatar Airways, agituulamu ogitegeera kyetegeeza, n'asula mu 5-star hotels, n'atambula n'akola emikolo gye n'agimala. Tuli basiimu eri ba directors okutusaamu obwesige ne mutuwa omulimu ogwo, Mungu abawo bulungi. Tuli basiimu eri ba directors n'abasigadde bonna okulengera abantu nti bano basaana kusiimibwa. Abantu bagamba basiima ogenzi, nga nti katusiima ono. Tuli basiimu eri abasomesa abatakwatibwa nnungu ne mugamba naye gundi oyo atukize. Nabadde natali basiraamu nga bagamba nti mutuufu omusajja kyali kimugwana, akyakola kyekyo. Abange yakafuna omulimu eggulo, yagufunye jjo, atandika waakyo. Tukusaba oleme kubanga ate ogwamu amaanyi, yongera bwongezi, ebirungi bikyajja. Awo bitegerekese. Nina omusajja gwe nalaba ng'agenda ne munne, oli yamuyita nagamba nkutwaleke e Dubai, n'amutambuliza mu first class, ali mu Emirates, n'amujja eriwe nansana gy'asula. Gubatwala ali awo amuyita Lufooto Kapere, watu wafaanana, amutwala ensi yonna gwe yaanira Bobi Wine, n'atambula ne Lufooto mu nnyonyi, ng'atambula alya, naye agamba kimu kyokka, yalaze nkuba, sente siina. Comments ababeera ku social media nga bagamba muwe sente, muwe sente, muwe sente. Bobi Wine togaba sente, togaba sente. Ngibagamba Bobi Wine tagaba sente mu bigambo by'abantu abali social media, naye n'amugamba ebigambo yamugamba njagala ofune kyokola, kwasire basolo zikolwa n'ozire n'ozimalawo, naye kikyowulira ky'osobola okukola ky'osobola obulamu bwo. Namuwa amagezi, olaba peegi yeeyo osobola ogikozesa n'obustinga n'ogikozesa, kumba amuyamba, amuwa ekisumuluzo. Olwaleero Kapere akuba obulango n'afuna ssente buli lunaku. Kapere olwaleero ayingiza buli 10, tebamuwa ssente milioni 10. Kyasi kutambula n'oli kumugamba kyakkola n'akikola, ne kimuwa ekisumuluzo, obulamu ne bukyuka. Bwakyuka nali mulabaawo ng'aleese embuzi azze okwebaza. Tebaakutte ssente ziwa Ssenyondo, bagambye ekisumuluzo ekinene kyali ekikulu obulamu n'ebyo byonna kiruwa kyekino. Namwebaza bamutwala Makka. Ba directors Mungu yajja basasula, mwenna mwebale kusiima, mwebale kukola eki. Tukakasa nti obulamu bugenda kyuka, n'abaana bye yasabidde edduwa bugenda kyuka. Nsaba Allah akkirize. Allahumma
n'essomero lino terigenda kusigala kyekimu ebbanga limumala nga mukyasiima. Allah yagamba la in shakartum la azidannakum. Wenyumaako okwebaza chemistry bajja muyita, biology, physics, mathematics n'emisomo egisigadde gya arts gyonna bagenda kugiyita. N'essomero abaana bajja kweyongera, tujja kuachivinga ebinene bingi inshallah taala. Tuli basiima olwa byonna, tuli basiima olwa community yamwaniriza n'abamukoledde emikolo ebiri waabwe nawana ate ku ssomero. Banaakula okusoma mwasaawo omukolo nzi temwampita naye nange nandibaddewo nange nenja kupiraawo oyo n'okuzikira ettaali. Naye mwenna Allah abasiime, community ya Kinaawa yonna kasisoddeemu, musiraamu si musiraamu, mwebale omukwano ogwo eri Ssenyondo. Akasembayo wokola ng'okola Allah yasasula, wakole imalu gwekola ebisigadde birekere Allah. Waliwo abasajja wano abazze bakeera, twakeeranga wano zinakeeranga mu saa 9. Allah asasire kwikiriza 9 nga nsaaza tahajjudi n'ensomesa nemmala n'ensomesa kubiri nenvaawo nenkomawo ate mu normal classes paka okumala ebbanga ddene. Naye waliwo abasajja era abayingira mu bigere bya musajja ayitibwa Nkuubi. Baseeka babiri bali wano. Mungu yabalonze kubeebaza lwakwongera kuweereza nga tebeebaliridde. Omusiŋŋaana wano n'omusiŋŋaana wano n'omusiŋŋaana wano oli yali agaba ijja zaagaba mu ggwanga muno, kulembeze w'eggwanga ne bajjamu naabo nga tebabiri nako, tebataddemu wadde 10 nabo ne bagenda e Makka. Twabadde nabo e Makka. Era Seeka Nsanja ne Seeka Juma Lubowa n'omu ku basinya Seeka abaali wano, Seeka Kasawuli n'abalala, Mungu bye yalonze ne bagenda e Makka. Kati bamu mu kafaananyi tochi ya kemabegako olabe Juma Lubowa n'Ensanja naye badde bakola wano. Nawe asigadde Seeka omupya oba omusomesa katunafuna birabo weebityo n'ebirala, naawe otunulemu Mungu agenda kusasulirawa. Bantu bategedde nti bagenda kufuna mu layini eno kubanga Allahu a'lam haythu yaj'al risalata. Allah yamanyi wagenda okuyisa ani Allah gwagenda okuyisizaako okusasula entuuyo zo amaanyi go okeera kokeera okuva wano ekiro kuliko wano bino buulira abasomesa abamu nga babakuba n'enanka n'okubabba atambula agenda wali wasula ne bamukolako ataaka. Allah agenda kukusasula wootamanyi. Gusigala n'enniyo ennungi, sigala ng'obuweereza, teweevuma. Nina bye tuyitamu olwaleero, Mungu alina byatusasula. Twongere okukola ku lw'ekitiibwa Allah. Allah yasasula, Allah byonna abiraba bye tukola. Obeera ng'oli muyizi oli wa Kimusa, oba ng'oli muyizi oli student leader, mu mbeera yonna kapasite yonna gy'olimu, oba ng'oli muyizi oli mu Kinaawa, tukabya maama w'amaziga, tukabya bannamaziga, beera mulungi eri banno. Gyokoma okubeera omulungi, gyokoma okuyamba ku banno, gyokoma okusomesa ku banno, gyokoma okuba discussingira, gyokoma okuba omugaso gye bali. Naawe ya Allah jja gyokoma ogonza gene kkubo ayina ajja liggula nga tumanyina kumanya naye nga ate Allah is paying you for something little you did for your friends or to your friends. Whatever you did those days, sometime memorial byewakola byonna Mungu ajja kukuwaamu embeera, ajja kukusasula physically nga wooli kuno ku nsi. Aye ne mukabbuli akusasule, ne mu maaso gakusasule, nejja najja gikuwa ebbanga lyomala ng'okola ng'omanyi nti Allah yagenda okukola ki? Okusasula. Nsuubira ebigambo ebyo bitegerekese. Tubyogedde ebibadde biwanvu. Twavudde ku mwezi gwa Muharram obukulu bwagwo ne twogera message enkulu. Allah byonna bye tukola abiraba, ate Allah yasasula. Tukole ku lwa Katonda ajja tusasula. Tereze nniya kubeera ng'osomesa history oba osomesa Islam oba osomesa kyosomesa kyonna ne wabeera art. Tereze nniya agenda kusasulira somewhere. N'omukyala gwe nabadde naye muhijjira yagambye nti omuggalanda yakola bino. Bonna abakulu yali abaliramu ebinene, abaafumbirwa abagagga si be bamututte e Makka. Omuggalanda tannaweza myaka 3 yakutte ssente ng'ali London
n'amukwata ssente n'aziweereza mayambala n'agamba twala maama wange Makka yabadde kimu ng'akaaba amaziga nga wetula kaaba omuggalanda yakola bino omuggalanda yakola bino omuggalanda nga yali ku kimu omuggalanda Allah yamanyi wagenda okuyisa just beera mulungi teweevuma nsi byonna bijja kukyuka ate bijja kukyuka mulungi for better saba Allah babitegere ebigambo ebyo naye nsaba mubeere balungi buli omu abeere mulungi eri munne ng'abayizi ng'abasomesa nga ki ebisigadde aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Tawakal Travel basangibwa wansi wa parking الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اعلم عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. abalungi message yaffe y'olwaliro yeeyo tuyitize nnyo okukola ebirungi Katonda abiraba kikimu gy'okuyitiriza okukola ebirungi community ebiraba. They can ask musomero nogane who is the smartest student mwana musobola okujja gundi nemwogera erinnya lyoyo the most disciplined boy or the most disciplined girl essomero lyonna lisobola okuva nega nti oyo who is the best teacher akinawa oyo buli omu ne bawanika basobola okuwanika bonna ne mugamba omuntu atya kitegeeza nti ensi eraba bye tukola abantu balaba n'ebitonde byonna ebisigadde biraba. Gy'okoma okuba omulungi gy'okoma ofuna edduwa ez'omuddo n'emiti empewo ebiwuka ebyewalula ebiri mu ttaka byongera okukusabira obeere bulungi ng'oddayo ewaka ng'abaana Allah bataasizza obulwadde ewadde badde bukutte ekibadde kibasikasika munga bibata naye nga dduwa kweyisa bulungi baana b'abantu ku ssomero kweyisa bulungi bantu balala kweyisa bulungi nakubeera mulungi Allah akyusa bingi. Obulwadde obadde bugenda okukuba ensimbu ebadde genda okukuba abaana accident ebadde genda okukuba ng'oddayo waka or something ekyandibadde kyokalinga mu kaseera ako kigenda kuvaawo olw'okweyisa obulungi. Mubeere balungi mweyise bulungi mukole ebigwanidde Katonda abiraba ate n'ensi yonna eraba n'ebitonde biraba ate Allah agenda basasula ajja bataasa n'ebibambulira. Message egenda eri mwenna aba community ya Kinawa School Kinawa Kawempe campus saba Allah batusaasira batubeera bulungi era twongere okwebaza ba directors ku top ne taata w'essomero Haji Serugo Muhammad Ali mwenna mwebale byonna tuli basiimu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Travel basangibwa wansi wa parking kadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 070 94 10 0 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 41. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe.